okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omukwano atulaba enkyene ya leero, weebale nnyo kubanga ate okedde ku pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya ku TV yaffe eno ya 3ABN TV Uganda. Weewaawo Mukama atusaasidde era abadde wamu naffe kuyita mu kaseera kano konna. Wiiki okuva yatandika tuli ffenna tuyiga ebigambo eby'essanyu era ebigambo ebituzzaamu essuubi n'amaanyi, ebitulaga wa gye tulaga naki ekiddirira nga tumazeeko buno bulamu. Weewaawo yayiga wiiki ewere n'ayiga okutya, ate leero yize kuba n'essuubi kubanga obwakabaka ku Katonda busembedde. Weewaawo nkwebaza nnyo olw'okusalawo k'okoze okulungi okubanga okedde ku pulogulaamu eno. Ate nga tunabagenda mu kyokuyiga kyaffe ekya leero, tugenda kuddamu tuyimba oluyimba lwaffe lwe tuyimba bulijjo 182, n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Munsi y'abanunule eri ekibuga Mukama kye yazimba eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo biziga teri nakuna kufa kuba teri kiro. Emiryango gya lulu mu kibuga ekyo, enguudo zonna zaabu eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo biziga teri nakuna kufa kuba teri kiro. Nzigite zigalwenga mu kibuga ekyo, teri kuba na myaka eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo biziga teri nakuna kufa kuba teri kiro. Njuba teyetaagibwa mu kibuga ekyo, Yesu musana gwakyo eyo teri kiro. Katonda ali awo ajjawo biziga teri nakuna kufa kuba teri kiro. Weewaawo mukwano gwange, weebale kubanga ate otendereza wamu naffe kuyita mu luyimba olwo olunyuvu ddala. Agambye nti teri nnaku nakukaaba wadde okufa kubanga teri kiro. Mukama asangula maziga aga buli muntu. Weewaawo weebale nnyo, ate tugenda mu maaso n'okubanga tugenda n'ekyokuyiga kyaffe ekyenkya eya leero. Mu maaso go nze muyinza Edison Kiza Shema, nviira ddala wano Kabulengwa Sabbath School, Kampala Central Church, ate era nga mpeereza mu kitongole ekyo eky'abaana.
nyongera bakunga okubanga mweyongera okubanga mugoberera programu zonna. Tulina program Children for Christ Sunrise egenda mu maaso wiiki eno yonna. Twali tugiraba era tukyagiraba. Ate era tugenda kubanga tutandika Children for Christ ez'enjawulo mu makanisa ag'enjawulo okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 3 paka wiiki eyo yonna tugenda kuba tubuulira njiri. Tutwa omukisa gw'enjawulo ng'abeekabulengwa tugenda kweyongerayo wiiki endala paka nga 14 nga tubuulira enjiri ya Mukama waffe. So gwe wenna ali eyo wenyigire mulimu guno mu ngeri ey'enjawulo nga w'osobola, Mukama ajja kuwa omukisa. Nate ngenda kusaba twewombeeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe. Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza omukisa gw'otuwadde ate okubanga tuyiga ebigambo bino enkya ya leero. Nsaba weeyongere okubanga otukulembera ate era otuyigirize tusobozese okutegeera ebigambo bino by'oyigira gye tuli ate era tweketeeketeeke nga tuteekateeka n'abalala olw'akabaka obugenda okujja mu nnyira ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiriko omutwe ogugamba nti muserikale nsobola okusinza nammwe mu kkanisa yo? Muserikale nsobola okusinza nammwe mu kkanisa yo? Gwe mutwe ogw'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Kibuuzo ate olunyiri lwaffe olw'okujjuka tugenda kuba nga tulujja mu Zabbuli eya 37 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Bayibuli eyogera ng'egamba olugendo lwo luyiringisizanga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga era anaayolesanga obutuukirivu bwo ng'omusana n'omusango gwo ng'ettuntu. Olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama. Olunaku lwajjo twayize ebigambo ebigamba nti tewagenda kubaayo nnaku, tewagenda kubeerayo kukaaba newankubadde okulumwa. Ne tulabira ddala nti ddala Katonda kyayogera akituukiriza nti tugenda kubeera mu ssanyu ery'olubeerera. Nate olunaku lwaleero Mukama akuleetedde ekyokuyiga ekirala. Bano obukakafu nti ne kino akyogedde era yasuubiza atuukiriza. Omulundi ogwasooka okwogerako n'omuserikale ali ku ddaala erya Lieutenant Colonel, abamu gwe bayita Lieutenant Colonel, agamba nti omuduumizi ono wa bataliyoni gye nakolera obuweereza bwange mu magye gwali mu kutendekebwa. Nali naakawandiisibwa mu magye ne ŋŋaana okutendekebwa ku Sabbiiti kubanga nali mu Adventisiti. Ku Sabbiiti eyo olw'okugaana okwegatta ku bannange mu kutendekebwa bansibira mu kkomera nga balinda Lieutenant Colonel okuwa ekiragiro ku kye baali balina okunkolera. Bwe yatuuka yaŋŋamba nti nalina okutuukiriza okutendekebwa kwonna mu bujjuvu nga bwe kuli mu kiragiro era ng'enteekateeka eno egattamu n'okutendekebwanga ku Sabbiiti buli nkya. Kyewuunyisa tewaliwo n'omu wadde ye eyalina obuyinza okundeka nneme okutendekebwanga ku Sabbiiti buli nkya. Ekyo nno agamba ne neeraliikirira nnyo nga simanyi Katonda oyo mu kisa kye kye yali antegekedde ku Sabbiiti eyaddako. Sajja ono agamba nti ye yali agenze mu magye okutendekebwa naye ebyembi yabagamba nti nze ku lunaku lwa Sabbiiti sibeera mu kutendekebwa. Tebaakikkiriza. Gy'okolera olina obuvumu obugamba b'okola nabo nti nze ku Sabbiiti sikola, ku Sabbiiti sijja ku training nga tuli mu kisaawe, ku Sabbiiti sikola kino sikola kiri. Omusajja wuuno yagambye mu magye, yali abaddeko mu magye, omanyi amateeka g'amagye, nti ekiragiro kyonna ky'omenya kisobola n'okuba nga kikuleetera okufa n'ekyolaba ng'ekitono. Kakati omusajja ono ajeemye, tukuyita kujeema, okusinza
ajemye okola training ku sabbiiti asazeewo ti ku sabbiiti lunaku lwa Katonda si lunaku lwa training. Omusajja ono agambye bamusibira mu kkomera olunaku lulamba nga balinze Lieutenant Kano akomewo basalewo ekyokumukolera. Era omusajja ono ng'akomyewo kwe kumusanga n'amugamba ssebo ekifo ky'oyingiddemu kyakutendekebwa ennaku zonna. Tetulina lunaku lwe tujjamu nti luno si lwakutendekebwa, nedda ssebo. Olina okuba ng'ennaku zonna weenyigira mu kutendekebwa kuno oba ng'oli wakubeera mu magye gano ag'eggwanga lino. Agamba bataliyoni eno gye yalimu nga tewali muntu n'omu akkirizibwa kumugirako olunaku lwonna kabeere Lieutenant Kano ono gwe baali balinze okumusalira ekyokumukolera, nti ye kennyini naye talina buyinza bumugjamu lunaku lwonna nga takola training. Kakati omusajja ono kyava agamba akange kaweddemu, n'agamba naye sigenda kubanga nzikiriza, n'agamba tulinde sabbiiti ejja tulabe ekinaabaawo. Era ng'alindiridde sabbiiti enaddako alabe ekinaabaawo singa asalawo okubanga ate tagenda kutendekebwa wakola training naye asalewo kubanga alusamu ekitiibwa. Ng'olunaku we tulumanyi obulungi tilwakuwummula. Lwaleero olunaku lwa kuteekateeka, tuteekateeka sabbiiti egenda okubaawo enkya. Kaakati omusajja ono agamba nti ng'alinze ekinaabaawo ku sabbiiti enaddako. Yes, awo ne nzijukira nti mu mbeera ng'ebizze nga olaba mu Zabbuli ya 37 gye tusomye agamba weesigenga oyo naye anaakituukirizanga. Yes, agamba wiiki ono nagimalako nga nsaba, sabbiiti teyalwa neetuuka. Saamanya lwaki ku sabbiiti eyo tewaaliwo kutendekebwa ku makya okwo. Wiiki eyaddirira omusawo yangatta ku kibinja ky'abasawo okuba omuyambi we mu kalwaliro, era saamanya lwaki tewaddayo kubaawo okutendekebwa ku nkya buli lwa sabbiiti. Weewaawo omuntu omwangu agamba nti amiina. Omusajja ono agambye we yali ng'atidde ng'ali mu mbeera ey'okutya n'okweyaliikirira kwe kujjukira ebigambo bya Zabbuli bitusomye enkya eya leero nti weesigenga Mukama naye anaakituukirizanga. Kwe kusalawo asabe. Era yamalako wiiki nnamba ng'asaba nga yeegayira Mukama, agamba Mukama nzikiriza era nkimanyi nti osobola okukikola kubanga gwe wasuubiza. Nagambye eggulo twayize nti Mukama asuubiza era agenda kukikola. Mukama wasuubiza atuukiriza, si mwana wa muntu. Omuntu omwaga nti Mukama talya paani, Mukama wayogera ekigambo kyekyo takyusamu lwa nsonga ndala. Kyayogedde kyekyo. Kaakati omusajja ono agamba kyamwewuunyisa nnyo okubanga ku sabbiiti eyo tewaliwo kutendekebwa ku makya nga bulijjo, era liba teriri busa ng'agatibwa ku sikoodi ey'abasawo. Agambye okuva olunaku olwo teyaddamu kulaba kutendekebwa ku sabbiiti ku makya. Ekitaabangawo bulijjo baakeranga mu training buli lwa sabbiiti ku makya, era training we zaggwanga ne balyoka bagenda mu birala. Naye agambye okuva olwo tebaddamu funa training yonna ku makya, era buli ku makya bwakeeranga nga sabbiiti yaddembe era nga waddembe nga talinaako kakwakulizo konna kamulemesa. Agambye weesigenga oyo naye anaakituukiriza. Mukama yamusaba n'awulira okusaba kwe. Muganda wange ali eyo, wali ofukamiddeko ku maviivi go n'obaako ensonga gy'otegeeza Mukama?
olefukamirayo ku maviivi go n'obaako engeri gy'okowolamu Mukama ey'enjawulo. Wiiki eno twale tuyiga ebigambo ebifaanako bityo. Kubanga obadde otambula naffe tujjukira omusajja ono yasaba ebigambo bye twayita ebigambo bya Emilianusi. Yagamba nti Mukama onnyambe. Kwegamba embeera ey'okuwuula Mukama mu kaseera ako akazibu, mu kaseera ak'okutya, mu kaseera ak'okusoberwa, mu kaseera ak'okusoomoozebwa, kaseera ak'okunyigirizibwa. Agambye nti olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama. Weesigenga oyo naye anaakituukiriza. Mukama Katonda alina engeri gy'akolamu ey'enjawulo. Bayibuli egamba mu mirembe nti amaaso ga Mukama gatambulatambula wano na wali, ng'anoonya abo baanayolesezaamu, baanalagiramu nti w'amaanyi, ng'anoonya abo abanaayimirira alage nti w'amaanyi okuyita mu bo. Naye ffe tukola, we deal foolishly, tukola mu ngeri ya busirusiru. Tetwesiga Mukama. Ne mu mbeera gy'olabanga gy'osobola, Mukama y'asobola okusobozesa. Togambanga nti eno embeera nso gyekolerako, aye togambanga nti eno embeera sigisobola ensusseeko. Tolina kyosobola, wabula Mukama mu byonna osobola. Agamba I can do all things through him, through Christ who strengthens me. Nti nnyinziza byonna oba nsobola okukola byonna kuyita mu Yesu Kristo ampa amaanyi. Yali n'agamba mu kitabo kya Yokaana eri nti without me you can do nothing. Olwo talinze temulina kye musobola. Kaakati Kristo agambye nti byonna abisobola. Weesigenga oyo naye anaakola atya? Anaakituukiriza. Omusajja ono asaba wiiki yonna ng'asaba embeera ng'ebeere ng'etereera, kubanga yali alina obweraliikirivu bungi olw'ensonga ezaali zimugambiddwa nti tewakyali kikkirizibwa kubeera nga kusinza. Kakati tewaddawo okuba training zonna ku makya ku Ssabbiiti. Weewaawo ku nkomerero ey'okutendekebwa Lieutenant Kano yaddamu okwogerako nange. Ku mulundi guno ng'agamba, musirikale, tugenda kukuteeka gye bakyusizza abakulu abagenda ku buweereza obw'enjawulo ko n'abajaasi. Awo gye banteeka saddamu kufuna buzibu na Ssabbiiti. Oluvannyuma nga wayise ekiseera, Lieutenant Kano yampita okugenda mu ofiisi ye n'aŋŋamba nti tukuwadde olukusa osulenga awaka buli kiro okusobola okugenda mu maaso n'emisomo gyo. Omukisa ogwo gwafunibwa abasirikale 3 bokka mu bataliyoni namba. Omusajja ono okumanya omukisa gwa Mukama gwali wamu naye, ate era nga yeesize Mukama, ne Mukama n'amukolera ebikulu. Agambye nti ogwaddako okwogera n'omusirikale ono wa Lieutenant Kano kye yaddako okumugamba nti twakukyusiza kati twakutadde eri gye bakyusiza abakulu. Omusajja ono Mukama agamba, omuntu omu yagamba nti omukisa gwa Mukama tegulina buyinike. Ate nga kituufu. Ye Sitaani omukisa gwe gwa buyinike, akuweesa ddyo n'akugisa, akuweesa kono n'akugisaako ddyo. Katonda akuwa n'akuweera ddala. Kaakati agambye omusajja ono ne bamuwa ate obukulu obulala, ne bamuteeka eri gye bakyusiza abakulu. Agamba taliddamu mufuna buzibu bwonna ku nsonga ya Ssabbiiti. Aba akyali ne bamwongerako obuvunaanyizibwa obulala. Lieutenant Kano n'amuyita n'amugamba, ssebo, okuva n'olwaleero tugenda kuwa omukisa osulenga ewaka osobole okuba nga ate tokola otya. Oleme kubanga otawanyizibwa, obeere ng'ogenda mu maaso n'emisomo gyo, buli kimu osobole okukikola bulungi nga weeyagala. Agambye abantu 3 bokka be baafuna omukisa ogufaanako bwe gutyo, nga ye y'omu ku bannamukisa abo. Ate mukwano gwange, omukulu oyo omusirikale yali yaweerezaako mu Moroko gye yasisinkanako n'Abayudaaya abaakumanga Ssabbiiti. Yali yafiirwako mukazi we
era ng'alina omwana bwe twenkana obukulu eyali anyumirwa ekkanisa yange. Kyava mbuuza, musinza mutya? Abasumba bammwe bawasa, mulina amakanisa mu bifo ebiwerako. Mu kajojogi w'ebibuuzo ebyo kwe kuŋŋamba nti musirikale, nsobola okusinzaako naawe mu kkanisa yo. Kaakati omusajja ono Lieutenant Kano yali yabeerako e Morocco gye yalaba ku bantu abayitibwa Abayudaaya abaasinzanga ku lunaku luno olwa Sabbiiti, Saturday olw'omusanvu mu wiiki. Kyava abuuza omusajja ono omusirikale nti ssebo, musinze mutya ku kyaki kyammwe eyo? Wali owaddeko n'omuntu nga sinaba kugenda mu maaso na bigambo bino. Gy'obeera eyo olina ekifaananyi ky'osiiga ku bukristaayo bwo, olina ekifaananyi kye bakulabamu ne balabira ddala nti ono mukristaayo, olina engeri gye bakulabamu ne balaba nti oli wanjawulo ku bo, olina engeri gye bakutunuuliramu ne balaba nti kituufu si yeggwe omu nabo, oba tewali njawulo? Conformity to the world. Yesu yagamba nti we are in the world but we are not of the world. Tuli mu nsi naye tetuli ba nsi, nti ensi weetulaba kyeva etulaba nga tuli banjawulo. Ensi erina okutulaba nga tuli banjawulo. Muganda wange, b'okola nabo ku mulimu eyo, b'okola nabo mu ofiisi eyo gye mukolera, b'okola nayo mu gavumenti gye mukolera, wonna wonna w'okolera, bamanyi nti oli mukristaayo. Bwe bakulaba bakulabamu enjawulo gwe nabo. Bwe bakulaba muli balaba nga obaawukanamukko, oba bakulaba ne bagamba byefe bamu, kinjawulo kijja alina ey'amaanyi. Waliwo omuntu omu ku mmwe alaba ebigambo bino nga ne gy'okolera tebamanyi ddiini yo, nga ne gy'okolera tebakimanyi nti osinza ku Sabbiiti, kubanga bwe bagamba nti ku Sabbiiti mujje naawe ng'ojja. Bwe bagamba nti bannange tulinayo emergency meeting ku Sabbiiti era tugenda kuba nga tukola kino ne kino, yegwe asooka okutuuka. Bwe bagamba nti ku Sabbiiti tugenda kuba nga tukola kino, activity eno wet ne wet, yegwe asookayo. Kwegamba nga gwe wasigaza kusabako zino nnaku ze batalinayo byakukola, naye nga ku nnaku ze bagamba tugenda kukola kino, yegwe omu kubasookayo. Kwegamba nga tebamanyi na ddiini yo, tebamanyi na lunaku lw'osinza. Abamu ku mmwe musinza ku Sabbiiti kubanga bakama bammwe ku Sabbiiti tebakola. Musinza ku Sabbiiti kubanga emirimu gyammwe tegiriko rutiini ku Sabbiiti. Naye nga singa bateekayo ekintu ku Sabbiiti, oyanguyirwa n'ogenda n'okikola. Mukama nno aleese okulabula gy'oli nje ya leero. Ayagala olowooza ebigambo ebyo. Muganda wange naye mukwano gwange, kya makulu nnyo nnyo okubeera nga b'obeera nabo basikirizibwa okwaka ebibuuzo bye bakubuuza olw'okukkirizako. Omusajja ono olw'okuba nti yali ekifaananyi kirungi gye yali akolera ate nga yeesiga Mukama, Mukama we yasindikiriza okuba nga mubuuza ebigambo ebifaanako we biti, musinze mutya ku kyaki yammwe? Ebigambo ebifaanako we biti bibuuzibwa omuntu yali alaze ekyokulabirako eky'enjawulo. Omusajja ono n'amubuuza ekibuuzo ekyasembayo nti bannange nsobola okusinzaako nammwe ku kkanisa yammwe? Simanyi kyandiwulikisa ekitya nga Mukama we akubuuzizza nsobola okusinzaako nawe ku kyaki yammwe. Kitegeeza olina ky'omulaze ekyenjawulo ate nga kyakulabirako kirungi. Weewaawo yayongera n'amugamba nti teweeraliikirira, nja kugenda ng'omuntu wa bulijjo. Wadde nga namuyita mu butongole okujja atukyalireko, teyajjayo wadde omulundi ogumu. Bwe yamala okusoma era n'okutikkirwa, namusiibula era
niwe tusalawo okubeera era ne muwa n'ekirabo ekya Bayibuli ng'ekijjukizo. Omusajja ono agamba nti mukama we nga tusane kussa ebimwegayirira ajjeko naye asinzeeko naye akupe ekyembi, teyasobola kufuna mukisa gwonna gugenda ku kyaki. Kuyaayaana kwayaayaanibwa naye okugenda tekwasoboka. Weewaawo naffe ffennyini tusobola okubeera ng'omukisa eri abalala, si musajja ono yekka. Bwe tusalawo okubeera abeesigwa eri Mukama, agulawo enzigi abalala batweteredde bonna basobole okulaba nti Katonda gy'ali era afuga byonna. Gye tukoma okubeera abeesigwa, gye tukoma okubeera abeesimbu, gye tukoma okubeera nga tutambula ne Katonda waffe mu byonna, gy'akoma okugulawo enzigi. Abo bonna batwetoolodde ne balaba nti yes, abantu bano baategeera Katonda era ne bamukkiriza era bamugoberera. Muganda wange ali eyo, ebigambo bino bya makulu nnyo 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 okubirowoozaako. B'okola nabo baba nga tasobola kubasikiriza kujja kusinza naawe, kitegeeza waliwo obuzibu. B'okola nabo oba nga tebalina kye bakulabamu kyanjawulo ku bo, kitegeeza waliwo obuzibu. Mukristaayo munnange olunaku lwa leero nga lwakuteekateeka, njagala weeteeketeeke naawe. Ogendako era leero ogenda okole, b'obeera nabo ku mulimu eyo, baako ky'obagamba ekyenjawulo. N'oyinza okuba tobagambye, leka babeeko kye bakulabamu ekyenjawulo. Leka bakutunuulira bwe bati balabe omukristaayo, leka bakutunuulira bwe bati balabe omuntu eyakkiriza Kristo era n'atambula naye. Leka bakutunuulira bwe bati basobole okumanya nti yes, ono omuntu yalya Kristo, yamutegeera. Nzikiriza nti obubaka buno bwogedde naawe, era nzikiriza nti obubaka buno bulina enkyukakyuka gye bugenda okukola mu bulamu bwo, ng'osobola okuba ng'osindikiriza abalala okwebuuzaako kiki ky'okkiriza olw'ebyokulaba byo byonna by'okola. Weewaawo Mukama anaakuwa omukisa lw'ekyo kyonna ky'onaaba okoze ku lulwe. Akayimba kaffe kaagambye, Katonda alisangula amaziga mu maaso gaffe, naye nga tuli beesigwa ku ekyo ky'atuwadde okuba nga tukola. Tugenda kwewombeeka ate twebaze Mukama olw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero n'okutuyamba okuteeka mu nkola. Weewaawo Mukama tukwebaza kubanga obadde mulungi gye tuli era okyali mulungi, otuyigirizanga bulijjo n'enkyeyaleero otuyigiriza nti tulina okubeera ab'ekyokulabirako eyo gye tukolera, gye tutambulira, be twogera nabo. Buli omu gwe tusisinkana katulabe nga tuli banjawulo, nga si ffe bali. Mukama Katonda waffe weebale olw'ekyokulayiga kino, weebale olw'okutujjukiza, ate era weebale olw'amaanyi g'otuwadde okukola bwe tutyo. Yongera okuba naffe era otuze bujja mu nnyaya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama akuwa omukisa era akulembere ng'ofuuka omusana eri ensi eri mu kizikiza. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.